yonna bagikaliza amawanika gonna bagakaliza batugamba Mengo government ne government yawe talina auditor mutuwe ku auditor ewe Mengaawo government auditor Buganda government auditor yaliwa temulina nambalirira olaba neza Scott sales eziva misinde ja Ssaabasajja Kabaka temutuwanko kumbalira mutukama tuga tututteyo ne temutubuliranga kabawonye bameka n'abafudde bali bameka oli awo naawe otumanyira mu Buganda n'omanyirira mbamanyirire Kenya ababbi nsooke kweyazika ku muliraane Kenya ngende mbayingize mu nsonga za penti bannaye kanjogereko wano e Buganda wali yabbye naye ate banzikiriza kwogerera Buganda oba ngende Bunyoro ngamba abanyolo bannaye munzikirize njogerereko wano mutugenda nabbagoba ku kyalo ekyawo ogobani gwi mukyesudiya that's why mukyefumba Buganda eri mukusaanawo mu ekitiibwa kya Buganda kyavadda kyokkanga mukimanyi nti nammwe mwakittadda tugenda bagoba ku byalo omuganda akyayina ettaka ggo k'osinzira okugoba omuganda ku ttaka oba abaganda bakyali balandiroodi nti basobola okugoba abantu ku bizimbe noonya ebyapa ebiri mmanya g'abali n'ebiri mmanya g'Abaganda kyokka nga ate mmwe mwayambako okubitunda wano Jomayi yajja n'akubanga obulango nga yateeka ssente mu radio ya CBS simanye enkuuka simanya mu biki nakange no Ssaabasajja Kabaka atukubiriza Abaganda temwetundako ttaka gwolese Kasenda Bazaana okutunda ettaka okulangira ku mpewozo naye nga bwe weetegereza Jomayi byatunze mu bali ne byatunze muffe bitono agula muffe awamu bali akyali tewalina byatunze muffe agula muffe atunda mu bali agula muffe atunda mu bali naye nga radio ya Ssaabasajja Kabaka eya Buganda mmwe gye mwawamba gye mwateekako obulango bw'okutunda ettaka kyokka ng'onazze mulabe mbuyiga magandaazi omubuuza lwaki weetuuma Jomayi gwe yiga magandaazi mbuulira Jomayi estandinze for what beba Janati beba Simanya Museveni bebani babagulako ettaka batunda mu bali nogamba eno radio fe tukuba obulango eno gwe tomanyi mugaso gwa bulango nobeerawo ng'oli mukulembeze wa Mengo naye nga n'omugaso gw'obulango togutegeererako ddala togumanyiddeeko ddala nti obulango Kasenda Bazaana Bujinga asobola okuba omubi asobola okubanga yayonooneka naye yeerekeramu kali nti ku Soroti Media oba Soroti TV oba radio tekubaako bulango bwa Mwenge mu bulango bw'ettaka bukola ki ku radio za Buganda ne TV za Buganda bukolako ki nga ku radio y'Omusiraamu tolisangako kalango kakyusaako embizi eya Kiganda tolisangako kalango ka Mwenge mbuuza obulango bw'okutunda ettaka ng'ate mukimanyi nti Obuganda ettaka yengaba etukuuma era Obuganda amaanyi gaabo gubuli mu nsalo zaayo naye olina asigala ng'akuba obulango ku radio yammwe bw'okutunda ettaka agula mu bammwe atunda mu bali agula mu bammwe atunda mu bali n'ojja mbu tuzza Buganda ku ntikko eyawa ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga yes kyaliwo ne kyafiira ku mulembe gyammwe ekitiibwa kya Buganda kyafa da naffe tukize nga luli bakulengezanga omukulembeze ava Mengo nga n'oyo Museveni abatya njagala mujjukire Mayiga ku Mayiga Museveni oli gwe yakwata n'ennamboze ne Sseggona ne Mayiga w'ebiseera bino ekitiibwa kya Buganda kyafa da naffe tukize ngulu mulukyuse mulekerawo kwegumya mulekerawo kwetaka mu comfort zone bwe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga kati ku mpuga nga nkumirako ekitiibwa kya Buganda ng'ow'embuga yennyini yawolereza omubbi nti omwana wange mumuveeko oba ekitiibwa kya Buganda mugenda kikuumiranga ku Banyolo Munyolo bwabba muveeyo mulasa n'engendegeya Omutoolo bwabba muveeyo mulasa n'engendegeya nga ku Muganda bwabba mumuzibikiriza ekitiibwa kya Buganda kyava da naffe kati awo ne Museveni w'omwejjeerereza mulaba bamba bazikubba tabagambako baddayo n'atwine kubba za COVID tabagambako bayina ensonga zaabwe ezibagatta mukijjeeyo bulungi mmwe ti mu by'obufuzi mubaamu omwana wa nnyoko ne kitaawo kyokka nga bwe tuba tuyingira amagye nze nagasoma kyosookerako aduuyi bw'aba nnyoko bw'aba kitaawo bw'aba mwana wo bw'aba muganda wo bw'aba mukazi wo olina okumubalula kubanga abeera aduuyi